Kubuziza ko wenali mukunda mukadde kano of course kwa PBS TV Brand Broadcasting Service of course njagala kutegeeza nti no oline Chono Kajuma aka Mako Alpha the Police and Always Genius mukadde kano kwaniriza mu program yaffe ennungi eya Achiwa Sports mukadde kano tuba tunyumirira mizannyo of course waka ate of course ne wali ku European continent mukadde kano njagala kutegeeza tugenda tunulira nnyo ensonga eya Sunderland. Of course banji abawagizi ba Arsenal bali shocked nnyo ne results bafuna ku club ene ya Sunderland naye nga ate njagala okutegeeza nze nga nze omuntu sali shocked because Sunderland mulabye at least nga asamba kuva wansi eri mu championship before okuba nti najja okubeera promoted okujja mu Premier League ya season ya 2025-26 mukadde kano njagala kutegeeza nti Sunderland first of all kasooke tunulire promotion y'okubeera nti nava wansi mu championship okujja mu Premier League at this time round of course ajjukira nti nabadde amaze emyaka eziwerako ddala 8 ate era nga tazannya mu Premier League naye nga ate ali wansi eri atoba mu championship okubeera nti neerwana okubeera nti navaayo ate ajje eno mu Premier League mukadde kano wenjogerera nga yakamala actually nga yakamala emyaka 8 okufuna promotion okujja mu Premier League njagala kutegeeza nti no Sunderland jukira nti no mu championship bajjayo timu ziwera 2 bajja clubs 2 okuva mu championship okujja mu Premier League naye ababiri abakulembedde bebava actually bafuna automatic qualification in the case obeera mu babiri abasoose kintegeeza akutte ekifo ekisooka n'ekyokubiri bonna bafuna automatic qualification okujja mu Premier League yes mu Premier League then owokusatu abalina okuzanya play-offs then alyoka afune qualification okujja mu Premier League now wenjogerera mukadde kano njagala kutegeeza nti no wetegeeza bulungi nnyo ekimeeze ekya championship season yewedde 2024-2025 yes ogenda okwetegereza nti no banafa ba Leeds United bakikulembera era nga baali n'obubonero bwali 100 points that's of course obubonero 10 naye nga atejjukira nti no bazanya emipiira 46 jukira mu championship olina okuzanya emipiira 46 yes so ku mipiira 46 Leeds bawangulako emipiira zaali 29 ne bakola amaliga emipiira 13 amaliga emipiira 13 ate of course ne balosing emipiira zaali enazo kababa ku emipiira zaali enazo now basobola okuba nti batebe goal zaali 95 ne batebe goal zaali 30 ne basigazawo goal difference ya goal 65 yes but they had 100 points now mu kyokubiri mwalimu banafu ba Burnley yamanya mvu kyakubiri yazanye emipiira 6 ne wangulako emipiira 28 ate era nesobola okuba nti no nesobola okubeera nti no ekola amaliga emipiira 16 ate ne bagikuwa emipiira zaali 2 ne bafuna obubonero bwali 10 nabo naye nga ate batebe goal 69 ne batebamu egolo zaali I think 16 ne basigaza goal difference ya goal 5-3 so mu kyokusatu mwalimu banafu aba Sheffield United ono yazanye emipiira zaali 46 na wangulako emipiira 28 ate era nakola amaliga emipiira 8 ne bamukuwa emipiira zaali 10 ate era njagala kutegeeza nti natebe goal zaali 63 ne bamutemamu egolo 36 nasigaza goal difference ya 27 naye nga ate yalina obubonero 9 towerabira nti no ali mu kifo ekisooka n'ekifo ekyokubiri bonna bamaliriza nga balina obubonero 10 asa 100 points bonna naye nga ekibaawula it was just a goal difference but of course bali bamaze okufuna automatic qualification okujja mu Premier League now mu kyokuna mwalimu bannafu bano aba Sunderland ali mu kyakuna Coventry ali mu kyakutaano naye nga Sunderland ali mu kyakuna meaning Sunderland okumera mu kyokuna yazanye emipiira 46 na wangulako emipiira 21 ate era nakola amaliga emipiira 13 ne bamukuwa emipiira 12 nasolozaayo obubonero actually natebe goal zaali 58 ne bamutemamu eggoolo 40 amunya ate era nasobola okuba nti nafuna goal difference yasigaza goal zaali 14 zokka ate era nasoloza obubonero bwali 76 bwamusolose okuba nti namanya mu kifo ekyokuna now nga alimete okuba nti nazanya play-offs ne banafu aba Sheffield United era Burnley ne Leeds because Burnley yali mu kyakubiri Leeds n'amalira mu kifo ekisooka bo bafuna automatic qualification okujja mu Premier League now kati Sheffield ne Sunderland Sheffield ngali mu kyokusatu Sunderland ngali mu kyakuna meaning balina okuzanya play-offs ate mu kuzanya play-offs omupiira ogwo akubako munne yasobola okuba nti ayitawo okujja mu Premier League okwegatta kwali ababiri okweza abasatu jjukira mu Premier League alaba mu Premier League basalako bameka basalako basatu abaddayo mu championship so omupiira ogwo gwazanyibwa actually Sheffield wetegereza bulungi nnyo mu league mu championship yayazanyako bulungi okusinga ne Sunderland and obatuka ku playoffs of course Sheffield yakulembera goal ali mu kubwerere paka mu dakika nga ya 75 awo then otwasobola okuba nti no tulengera omwana mulenzi gwe bayita Eliza Mayanda
omulenzi oyo yazanyira Sunderland yafuna equalizer mu dakika 76 then of course mu dakika ey'ekyenda mu ttaano jukira edakika ekyenda bayongeramu edakika zaali 9 kati mu dakika ey'okutaano mwana mulenzi nga bamuyise Tom Waston yakuba winning goal yali nnungi nnyo eyasobozesa okuba ntino bannaffe bano aba Sunderland abasobola okuba ntino bali sankuyo okuyita nno abayitawo ku bannaffe aba Sheffield United okwesoga empaka eza English Premier League gwe mukadde kanoona ali mu kumpuliza ate n'omukunda ba of course wano ku EBS TV mu programu yaffe eya Chiwa Sports olinde Marco Alpha Polias and always genius obuyinza omuyita Kiwano Kajuma now kati omaze okuba ntino otegeera promotion ya Sunderland okuba ntino ava mu championship okujja mu Premier League atobatuka mu Premier League Sunderland bakitegera ntino kati league bagenzeemu muganda wange league ya kutoba league ya kolesa maanyi league ya kufuata league ya kupambana ne bakola scouting enungi okusinzira ku mutendesi waabwe omukulu yes okusinzira ku mutendesi w'abanafu bano aba Sunderland omukulu Legacy Royce Bruce yes ne bakola scouting enungi ne managing director waabwe of course okufuna ku balenzi abasobola okuba bayijja mu league okuba ntino bayamba tiimu eno okubeera ntino esigala nga leeta results ennungi mu league of course bakitegera ntino championship yanjawulo ku Premier League ne bakola scouting enungi okufuna abasambi nga Bagrasha of course it was a very good signing on their side wetegeeza bulungi nnyo ataddewo ekibeera ayina team spirit ayina character y'okubeera captain and of course akipayinga bulungi nnyo like akiteeka mu banne nti yes in fact tiimu ntono naye ate tulina okwekiririzaamu tetulina kwenyoma tusobola okuwangula tusobola okubaasa tusobola omujjanga akabonero era twalolyeku nga bakikola indeed nga bakikola kabanafu ba Arsenal ate of course Sunderland nga akyaziza wakaawo atera okubeera ow'obulabi so njagala okutegeeza Sunderland abasinga abawagizi ba Arsenal babadde shocked because of those results that ze mwafunye ku club ya Sunderland nga mukola amalirira 2-2 yes but nze mbadde sabadde shocked because Sunderland yagenda mu katale negula abasambi abamanyi kye bayita kusamba business like ye ajja kujjayo omubiri wonna awagali okukola nti ateekawo omubiri ajja guteekawo so like iyo bomulese kusamba business aberanga aze ku kichuba abasambi botunulira abasanda ndi bonna bekirizaamu ate bamanye ekyokukola bali machuwa like wo comparing abasambi basanda n'abasambi ba Leeds United waliwo enjawulo y'amaanyi kati timu nga Arsenal ngegenda kufesinga abasambi nga Sunderland kitegeeza nti either ate kiba kitegeeza nti Arsenal abasambi bagenda okufesinga omutendesi wabanga teyetegerezeza nnyo kiri awo bonna ayinza okuba nga yabadde tabamanyi but okujjako omusambi Granit Xhaka goyinza okubeera ntino otegeera ensamba yeryeta kwa yasambirako Arsenal asambirako ne Premier League ati sosono mutegeera naye basigadde bonna baba bakyali bapya eriba opponents so I think ekyo nakyo kiyinza okalubizaamuko opponent in case obanga olugendo okuzanya nga tiimu ya Sunderland then ekyokubiri tiimu esamba omupiira gw'amaanyi omupiira gwa kufuata omupiira bakulumba in case era nze ngamba ntino batusakadde bawamuko Arsenal respect nti balina kadde ke batusenga bali mu kusamba a defensive game bali mu kudefendinga because ngamba ntino Arsenal ajja okumukwera ntino you create those spaces ejja kuyisamu emipiira ekupunishing so they had at that time ne batuka kadde bagamba ntino Arsenal tumwe ekitiibwa kye let us give Arsenal this respect because otunamuyisamu amaaso tugamba ntino that we open tumulumbe tumupassing ajja tupunishinga so I think even when it comes to the other side of Arsenal ngamba ntino mwalakinze muno omusambi ono kubayita Victor Gyökeres of course Victor Gyökeres ayambako kuba ntino keeping aba defenders emabega kuba ntino tebasala line eyo tebasala center wajjukira ba defender gyebakoma okuba nti basala line eyo ya center babongera pressure kuba ku opponent okitegeera so mipira oba osubira mipira mingi nnyo okubeera mu box ya opponent so anjagala kutegeeza mukadde kano nti oline Marco Alpha one of course ku Chiwa Sports mu program yaffe ennungi era ku PBS TV ngamba nti tukyeyongereyo ne Sunderland ng'azanya Arsenal njagala kutegeeza nti one nkomawo nkutegezeeko emipiira Arsenal zoli mukuzzaako naddala nga tuvudde mu international break duka twagenze mu international break already so njagala kutegeeza emipiira kya Arsenal zoli mukuzzaako ate naliyako abagizi ba Arsenal batandise okweraliikirira ekikopo kigenda biki because now if otunulira gap eriwo Arsenal ino bonna 26 Mani Salim Kyakubye bonna 22 kitegeeza Arsenal asinga Mani sobone buli bonna bokka naye kitegeeza nti no ekikopo mu kivudde ku nedda ekikopo kwe muli naye ekyebuzo kikiriwa because otunulira abazenga bawangula ekikopo kino olaba difference ya bonero buna difference ya bonero bubiri difference ya kabonero kabu butano so otuni Arsenal sazino alina difference ya bonero buna ko yali mu kyokubiri kitegeeza ki no bonero buna buwangula ekikopo
a difference of 4 points esobola okuyamba okuwangula ekikopo era osobola kiwangula bulungi nnyo. Kiriza mpumulemu katono kati nkomawo ne pati yaffe eyokubiri oba episode eyokubiri tukwata ku PBS TV. So Charlie ne Mako Alpha abapola San Oros Genius wano PBS TV program Achiwa Sports. Wow. Njagala kutegeeza ntino mbadde kutegeezeza ko ntino ngenda komawo kubulira emipiira of course Arsenal zimugenda okubeera ntino muzaako after the international break, but recall I want you to recall that after the international break mumwe abasambi bagenda okubeera ntino bakomawo naddala babadde balina obuvune mu klabu eno ya Arsenal the Gunners, abasambi nga Martin Odegaard, omusambi nga Noni Madueke, omusambi nga Kai Havertz, omusambi Victor Gyökeres n'omusambi Gabriel Jesus bonna bakubeera ntino bakomawo abo of course after the international break. Now Arsenal emipiira zimugenda okubeera ntino muzaako of course mwezi guno ogwa November. Njagala kutegeeza mwe muli omupiira gwa Bayern Munich mu kikopo ekya UEFA Champions League, ate era mwe muli n'omupiira ate jjukira ntino mwena mwakoze amaliri omupiira ogwasimbyeyo naddala nga musamba mu ligi zammwe, like Bayern ng'akola amaliri 2-2 Arsenal ng'akola amaliri 2-2 okitegeera. So mugenda kwekwata mu kikopo ekya UEFA Champions League, ate era Arsenal ogenda kuzannya Tottenham Hotspur mu Premier League, ate era ojja kuzannya bannaffe aba Brentford, ozanye ne bannaffe aba Chelsea, ozanye ne bannaffe aba Aston Villa. Ezo emipiira z'olina 5 mu mwezi guno ogwa November after the international break. Now njagala kutegeeza nti ekikopo ekya Premier League, English Premier League, even 4 points zikusobosa okubeera ntino wangula ekikopo ekyo. Kyentegeeza the difference of 4 points from your opponents zikuyamba okuwangula ekikopo ekyo, but now ekyebuuzo kyekiriwa oba ekyokuba kyekiriwa, ekibuuzo kyolina okwebuuza kyekiriwa kikino, osooka okoze otya okubeera ntino wangula emipiira zo, kuba kati mu kuwangula emipiira kwe kufuna results n'obubonero, kozijja okoma okuwangula the more you add on your points that you have okubeera ntino ate osigala ng'okyali waggulu ku kimeeza. But if you make any mistake of losing points, kitegeeza you are giving these opponents that are behind you that chance okubeera ntino bakugjayo waggulu ku kimeeza gy'oli. So kyentegeeza kyekiriwa nti Arsenal okubeera ntina wangula ekikopo alina okubeera ntina asigala with that okubeera ntina asigala nga akikola emirundi eziwera like consecutively nga akikola nga awangula emipiira ze. Otherwise if you don't win the games ojja ku ending up ngate enjovu ku kimeeza ate ng'evuddeyo. So kyentegeeza kyekiriwa kikino nti okipinga ng'owangula emipiira kuba gy'okoma okuwangula emipiira you add on more points. So Arsenal waliwo abawagizi abatera okugamba nti no Arsenal buli weetuuka mu kadde we kati mpozi mu mwezi ogwa November ebyera Black November, yes otunulira fix Arsenal gy'erina Spurs, Chelsea, Bayern Munich, Aston Villa, Brentford, si mipiira myangu ozetegereza naye ng'ate of course Arsenal asobola okufunamu results in the case otunulira abasambi bagenda okukomawo n'abasambi of course balina squad depth biki ate ekirala. Let me hope that the returning back of these players it won't cost anymore the club. Actually leka nkibuuze ng'ekibuuzo so ogenda mu comment section not to answer you. Don't you think that the returning back of Noni Madueke, Martin Odegaard, Victor Gyökeres tumuggyemu kuba ye abadde aliwo abadde waali tekemu Gabriel Jesus olowooza bano bonna okukomawo kwabwe olowooza tekisobola ku-affectinga the squad of Arsenal, like the starting 11 and like nga wotunuulira because Arsenal ate season entugezo kiraba nti ne first 11 tebagirina nti ogenda okwesanga kuna asambisa Calafiori, asambisa Skerry, naye ate wetegereza ne one of Marcel alina engeri gy'atera okubeera nti nakyusakyusaamuko, olumu asambisa Trossard, olumu Martinelli, olumu n'aleeta kwegamba ali awo tetegereka. Tasobola gamba nti no maybe eno ye team gyaleese nti egenda okuba nti etandika buli game in game out. So kanfune ku omwagizi wa Arsenal ndowooza aye atubuulire alowooza ki ku club eno ya Arsenal so far right now nga batandise okubeera nti no badroppinga points. Muganda wange gwenna ali mu following on PBS TV of course. Nze Mark Alpha kangezeeko wano okubeera nti nonya muganda waffe ono tulabe. Yes of course oli buterevu ku PBS TV gwenna ali ku simu mpozi amannya go okuba bandagadde okutegeera muganda wange. Ono Shidi osinziddewo oba? Nsinzidde no Kyengera. Kyengera muli mutya? Kyengera tutambula mpola mpola. Bangamba abaana ba Arsenal Kyengera mukikubira ddala. Arsenal yeri ku ntikko eno. Ekintu mwakiwanika mugamba kubona Arsenal ekintu egenda nakyo. Era enjovu. Enjovu?
bino bagamba nti teri waggulu nti eri ku matabi egiragira eri waggulu anti bagamba etandise okweneenya yenyenya ate kati ali mu kisooka ekyogamba kati ali mu kisooka sitobeera mu kisooka ekyoyagala ise kasatubeeraawo amaanyi gaffe gasinziiriraawo mpola mpola tubeera nga tweyongerayo waggulu. Okay, kale kati sooka otubulire kiki osuubira klabu ya Arsenal eno season eno? Season eno nsuubira nti Arsenal Premier League yonna agenda mutwala. Premier League agenda mutwala? Yes. Kyo kinako obukakafu omuwagizi wa Arsenal? Kirinako obukakafu kubanga amaanyi tulina amaanyi wegali, tulina ba Jokeres. Omusajja ng'oyo striker wali eryagira mu bugizaati. Ne bitambula ne beera. Bangamba mbu abasajja ba Arsenal mweyagaliza. Tekuba kweyagaliza naye. Omulundi guno. Ensolo eri ku kizigo Arsenal essaawa yonna. Olowooza Jokeres ayinza oteba golo nga mmeka mu kulaba okuko? Mu kulaba okwange Jokeres oyo ajja kutebera golo eziwera ziyinza okuba nga mu sizoni yonna oba like mu sizoni yonna omwana oyo ayinza okuteberayo golo 20. 20? Gweyindamu olowooza anaasobola ekisajja kiri? Ekisajja kitegedde? Sagala mu muntu nafuye bunafuya. Okitegeera. Ekisajja nga kiteeba, buli geemu kiteeba. Ekisajja buli geemu kiteeba naye waliwo geemu era gekitaateeba. Ekisajja kinoowe? Era waliwo geemu gekitaateeba so kati amaanyi tulina. Naye kati olowooza ki ekyabulamu ku mupiira gwa Sunderland? Omupiira ogwo ekirungi twasamba abaana baafa. Lwakuwala oyo twatuuka nga twagala odifendinga amaanyi twagazanya ate mu defense netulema okulaba nti tukyayagala ggoolo endala. Ate nga jjukira nga temulina Jokeres ku kisaawe nti no maybe ayinza okwatirira ba defender emabega. So ne kitukola bubi. Naye nga katiimu ako nako kazze n'amaanyi naye era gwe kasambye munene. Kati baba kakiwako abamaniyo kuba ndowooza be balabe bammwe mulina. Abamaniyo abo bwe bali we balina okubeera. Muganda wange kwali toyagaliza banno. Yagaliza ofune. Ekifo kyabwe tekisooka kya 8, 9, 10 balina kubeera eyo. Tokubye nnyo bajja kuttamu omuntu muganda wange. Abo ne bwe bakola batya babugumya butebe bwabalala ne balyoka baddayo ewaabwe. Kati gwe kankujjeko otandise okuba kutta. Alright, okyali ne Marco Alpha, of course Napoleon and Ore Zinias on PBS TV. Kugamba bugambe nti no Sunderland zezimu ku timu ezigenda okubeera stable nga wonna alaba Nottingham Forest we yali season ewedde Sunderland naye wagenda okubeera. So nze ndowooza buli omu agenda okukyalira Sunderland ewaka nga Sunderland ali waka ojja kiwunyako. Nze ndowooza Sunderland zigenda okubeera stable. Most stable teams this season Sunderland. Alright, of course njagala kutegeeza nti tukomyewo okuba tumaliriza ne episode yaffe eyokusatu of course wano ku Chiwa Sports nera on PBS TV. Naye ngate njagala kutegeeza nti twageze mu international break era nga international break Uganda ayinamu emipiira ziri ebiri. It's just of course international friendlies. Agenda kwentino Uganda agenda kwentino ezanya eggwanga erya Chad n'eggwanga erya Morocco. Emipiira zino za kuzanya mu ggwanga erya Morocco. So far ebyo ebiri ku Uganda Queens abalenzi batusedda mu ggwanga erya Morocco onjogera kati era nga wekutegeeza ko balina emipiira ebiri ogwa Chad n'eggwanga erya Morocco. Of course zibayamba okweteekateekera ekikopo ekya AFCON ekigenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwa December of course this year 2025 ate era paka ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa Jan that is of course 2026. So njagala kutegeeza bali mu preparations for that tournament egenda okubeerawo eyo AFCON African Cup of Nations. So fanga tuvuddeko eka tugendeko mu mpaka eza FIFA World Cup qualifiers. Jukira ntino FIFA World Cup qualifiers for Africa they are taking actually
10 teams, and of course so far 9 ba qualifying adda era bano bayitawo da 10 actually 9 be bano akwekuli eggwanga erya Egypt, that's Misiri, Senegal, kwekuli eggwanga erya South Africa, n'eggwanga erya Cape Verde, eggwanga erya Morocco, eggwanga erya Ivory Coast, n'eggwanga erya Algeria, ate n'eggwanga erya Tunisia. Those are the 9 teams that abafuna automatic qualifications after having successful points ezabasobozesa okubeera kino batopinga ebibinja ate era okwesoga ekikopo ekya World Cup ekigenda okubeera mu ggwanga erya USA and of course Mexico and then of course Canada. Njagala kutegeeza bano abatoping actually bamalira mu bifo ebyokubiri naddala abana abasooka the best performers, actually the best 4 performers bo bagenda kubeera nti bazanya playoffs era nga playoffs zino za kubeerawo okutandika ennaku z'omwezi nga 13 paka ennaku z'omwezi nga 16 omwezi guno ogwa November za kuzanya mu ggwanga erya Morocco era nga njagala kutegeeza nti of course Nigeria ajjukira nti no yamaliza nga n'obubonero 17, eggwanga erya Cameroon obubonero 19, DR Congo obubonero 22 ate nga of course Gabon obubonero 25. Now ajjukira nti no eggwanga erya Gabon omusambi Pierre-Emerick Aubameyang tagenda kuzanya mupiira guno because oba tagenda kuzanya playoffs because not red card gyafuna actually in their last game. Now njagala kutegeeza nti semi-finals za kubeerawo wakati w'eggwanga erya Nigeria ajja kubeera nti nazanya eggwanga erya Gabon ate era then tujja kulaba semi-final ey'okubiri nga Cameroon azanya eggwanga erya DR Congo. Now abo bagenda kuba tufuneko ababiri abagenda okuzanya finals ku lunaku zigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 16 omwezi gwa November 2025. Now akubabirako tulina okufunako omu. So ekintu wekyo kiri ekya international break mulimu friendlies, mulimu FIFA World Cup qualifiers, mulimu waliko Karwabula nalwo balina okuzanya yes actually balina okuzanya World Cup qualifiers era still yes nazo ngeziri. So international break yes gye tuli mu kadde kano paka ate era tunakomawo by ennaku z'omwezi nga 22 I think tunaddira mu mpaka eza domestic league eza Wakam Premier League, Italian Serie A, German Bundesliga, Spanish Liga, French League 1 ne leagues endala zemugoberera gwe wenna ali mukunda bamukadde kano PBS TV. Nze Kiwanuka Juma Marco Alpha Napoleon and always genius one program yo ennungi ya Stuart Sports atera omukuru Ed Baliko wakutumiddeko nnyo was the first enterprise. Njagala kutegeeza byonna babiri na genga coffee honey babirina bulungi nnyo basobola kutusaako ate era nonyumira nonya kachai nga kawooma ate nga of course ngawo kimanyi nga tukikwasaganya mpola mpola awo naye nga ate njagala kutegeeza nti ne brand pass ko sekito muzika benge yabadde ku kamera kwenti na kutusako kafaananya kalungi ate era n'okutusako ebintu webiti ebyamakula. Njagala kutegeeza mukadde karo alusobola tugobera ku TikTok tukozesa PBS TV ate era ne ku Facebook PBS TV ate era ne ku YouTube PBS TV straight to the world. Ojja kuba nti nosobola following program zaffe wano PBS TV. Nze Kiwanuka Juma Marco Alpha Napoleon already genius atakuumira mpeera abankuumire.